bufunze ye fly Dubai eyokutaka nti Mr. President nkusaba osiime okirize nkuwe obujjanjabi ng'oli ku front line wamu n'amajeego era emmotoka eno nga bwe mugiraba tugende wali mubirizi endala eba esobola okusubstitutinga yes ziri sirinda bbiri nti tuli were equipped emu bweggwamu nga tuli wala mu ddungu endala eba esobola okusubstitutinga. Eno ye Magala TV okumanya we kutana ye surprise jetuwa president waffe oluvannyuma lw'okusiima okujja okukoza okutandika campaigning trail ye ng'akitandikira waffe wano e Lubaga nga mmaliriza tulyoke tusituke tutwale ebirabo bino ku kitebe kyaffe Kavule tubikwase abakulu. Mr. President oxygen musai kapimo oxygen omulungi alinabeera wakati wa 9 ku 9 kakati bayinza okuleeta omuntu nga yeebase wano omulwadde naye nga oxygen waali mu 7 so mu mbeera eyo tugenda mu maaso ne tuteekako oxygen waffe wano oxygen cylinders yena then zino baziyita humidifier zino kale byebikebe oxygen mwayita nga tugenda muteeka ku mulwadde kakati eno masiki gyotwambaza omulwadde waffe then notugiteekako wano kakati wano tubeera tusobola okulaba kigero ki ekya oxygen oba kipimo ki kyetuba twagala okuwa omulwadde waffe so kakati kino tugeze twagala muwanga olaba wano wengira nti wakiwuka kateziba aba afunira ku liters 3 ngeno wetumonitoring oba wetekanya wano kutuma kyaffe tulabe wetumutadde ku oxygen kati atambuza atya so mu mbeera eyo omulwadde wetuba tugenda omutwala okumwongerayoko kubanga wano tuba tukyalina okubeera ku ground tubeere nga tukola ku bantu abalala tusobola okumutuusa nga tafudde so mu mbeera yemu nga wetubeera bino mumanyi nti abantu baffe bafuna obuzibu obw'enjawulo kakati eno first aid kit tuteekamu byonna byonna ebirala ebyetaagisa netuteekamu nasobola okutuuka nga tumukozeko bulungi nata bleeding kuba abantu abamu ekinga obatta naddala mu mbeera eno oba nga abakumaddembe bagezaako okubeera nga bakola ebyabwe abantu batobola okubeera nti ne bayiwa omusaayi so katubeera tukugwira eno emmotoka gye bayita kilasi B nga bwe mugirabye erimu buli kirungi kyonna mu bufunze ye fly Dubai ey'okuttaka. Oluvannyuma lw'okusalawo Mr. President okuleeta ebikujjuko ebitandika kampeyini zo ewaffe e Lubaga, nzikiriza nku inviting ku finals za liigi yaffe ey'omupiira era invitation yenu ye reflection ya tiimu y'omupiira eyo gy'olaba. Invitation yeno Mr. President nakyo kirabo kyo nti Katonda bw'aba yakusobozesezza n'olowooza mu division zizo n'ettaano n'ogamba nti oze ewaffe e Lubaga ng'ennaku z'omwezi 14 December 2025 nga tuyita mu ministry ya sports and culture mu NUP tukirize mu buwombefu obw'ekitalo tukuinviting ewaffe mu kisaawe kya Muteesa 2 stadium we tugenda okuteeka finals z'omupiira guno. Bino byonna birabo bijjawo Mr. President. So n'olw'ensonga eyo mmaliriza nga nkunga bannalubaga mwenna muveeyo mu bungi olunaku lw'enkya tutambule nga tudda Ntebe Road tuwerekere omwagala w'abangi we banaatukomya naye tukikole mu ddembe
tusobole okusoomooza abantu bano. Baala Nateete wali mu byuma. Maliriza Mr. Gaza representing the foot soldiers. Nze nga commander in chief owa White Army nkusibirira entanda wamu ne ba foot soldiers mwenna